Paka Allan Mayanja Ssebunya era tukubira ku nsonga ey'obuli bw'enguzi byonna byogeddwa byonna biteereddwawo obukiiko butongozeddwa bikine mu parliament mulina akakiiko akammwe bino byonna kiki ekikyalufudde okubeera nti lusozi gambalagala terutambaalika mu ndaba yeyo ebintu nga ensonga eyo genda ogituukako Munnayuganda agwanidde okumanya nti obuli bw'enguzi tubwogerako ne general perspective oba ine general way oba mu bunene bwakyo naye bw'okikkakkanya wansi kikkirayo ddala wansi buli muntu w'oli mu nnyumba yo olwaleero mpuliriza edda waabeerangawo free service omuntu agenda ku ddwaliro n'asanga ng'eddagala gye liri nga amalwaliro gali mu mbeera nnungi olwayo tunuulira abasawo abandaba bannange abasawo bakyawanisa ebikozesebwa waggulu bagamba nedda twetaaga just 100 billion n'ebikozesebwa naye nga mu supplementary budget eyayise mulimu more than 250 something billion za kugula motoka z'aba officials oba z'abakungu kutambuliramu n'ebintu ebiri awo ebiri unnecessary ebitayamba bali baagala nsimbi okulaba nti bayamba Munnayuganda naye ng'ensimbi zigenda mu bintu ebyo ebitagwanidde era nga mulimu obuli bw'enguzi buleetera poliisi y'omu kito sabukawunti wali ebizimbi bye balimu kimwe bagenda bagobamu tebalina yadde piki gye bakozesa omubbi newabanga ekiro alumbye abantu b'ekatale ka mmese oba abeerusanja oba abaawali ewakatamba tebalina yadde wa poliisi piki gy'ayinza okukwata agende bakwata omubbi biyale nga Central Police Station CPS eya Nakaseke nga patrol eri wansi yakwama baliwo basajja bato nogaba naye kakati lino eggwanga naye nga byonna biva mu kubeera abantu abatono bokwekusa ensimbi obubbi obulyake olayo tunuulira abaana baffe abafiira mu malwaliro nga bazaala mama kito mune bamugamba leeta mama kiti teziriyo mugamba leeta ekiveera leeta ejirita ffe abasajja ne twekwata kaloga ne katwale ebitanda katwale ebikozesebwa sajja ne bajjayo tiyagaasi ne bajjayo masasi ne babakuba ogamba yi omuntu yandibadde agamba tuyambe 10 tutuyambe ekitundu so mu mbeera eyo obuli bw'enguzi oba corruption buleetera omuntu ali wansi okukaaba n'okudaaga omwana n'agenda Kamuli primary school wali ekikamulo ng'atuula mu ttaka omusomesa tasasuddwa naye ng'ebyo byonna gye biva nti kubaala ensimbi ziggwera mu bantu batono so olwaleero mbuuziza kiki ekirina okukolebwa era lwaki kyagenda maaso olwaleero ffenna ndaba buli muntu waali kyetuva tugamba titwetaaga good governance oba civilian rule of governance ti obukulembeze eyo yonna gye buli ku buli levo yonna abantu nga tulirumirirwa eggwanga lyaffe n'omuntu obutasirika okuvayo okwogera ku nsonga oba CBO obaani obanze mubaka palamenti nga n'ekintu kikoze ekitagwanidde mu kitongole kyonna wooli okuyimirira ku mazima n'ogamba no ekikyamu kikyamu ekibi kibi naye gwe ekikyamu ayina okiyita ekirungi so mu mbeera eyo eggwanga lidde emabega kakati olwaleero laba amabanja ge tutubiddemu ng'eggwanga priority amabanja geewolwa okwewola si kibi era abantu abasinga balina amabanja naye weweewola gwe bweweewola ndaba bweweewola ensimbi ogenda kugula nyama ogenda wasa mukazi oba ogenda kuba matatu oba bw'ozifuna ogenda kugula embuzi ogenda tandika projekiti ogenda tandika omudaala gwa capati gw'omuvubuka ndaba katulayo ge mabanja ge tutubiddemu corruption simbi zeewolwa naye bwe zivaayo abasajja bazimba za akedi ezigenda oyambanga bba abantu bagenda kutereka ensimbi bweru wa ggwanga bazitereka wansi ensimbi bazibalira mu kiro twali mu kalulu akalulu ke tuvuddemu nga kalimu sente mpitirivu olwaleero abantu b'ekayunga nabbanja prime minister yabadde ali mu kutongoza mu masanyalaze ekayunga mu ggombola ye Kayonza lwotongoza amasanyalaze emyaka 35 nga mwewaana musimanya gundi prosperity for all ng'abantu b'ekayonza abantu beggwavu simana mavunde eri waffe Nakaseke amasanyalaze gatuukanga so olwaleero enguudo ziri mu mbeera mbi otunula oluguudo wali ewaffe Nakaseke okuva Kiwoko
osalemu eri Kivumutuka Katale Kamese luli mu mbeera mbi nakube district engineer Mwai Mugwanya n'angamba emmotoka yaffe ya district erina mipiira titulina mannyo titulina mafuta kale n'otunuulira embeera eyo nti ensimbi ezandibadde zigenda mu bintu eby'ensonga ne zimalira ng'abantu zizze kukkusa mbuto zaabwe kyova olaba abasajja bayiya moto yaffe ey'eggwanga for God and my country n'olaba abantu babikyusa for God and my stomach for God and my family for God and kugamba embeera eyo gye tutambuliramu naye nga bannayuganda ffenna tulina kuvayo nga twogeza eddoboozi limu mu mbeera eno abasawo bwe muwanika ebikozesebwa n'abasawo n'abasomesa namwe musituke bannamawulire muzituke buli muntu ffenna sendowooza ffenna nga twasusa nga twogeza eddoboozi limu pulezidenti Kyagulanyi kyava agamba bane twebereremu buli muntu w'olisituka buli muntu w'oliyogera teweekwata ze ndowooza tusobola okubaako bwe tulwanyisa obuli bw'enguzi ffenna nga buli muntu waali eggwanga lyaffe nesobola okutereera mu bukulembeze. Kale tuyanza nnyo toyanzege